ekyokuwa ffe tusobola kuwaziza bafana platform kuba tulimba ziza bafana waali ate waali nnyo n'okusinga bw'oyinza okukirowooza ziza bafana oyo ekisooka mu byonna muganda waffe tuludde naye okuva eri wansi nga nensi tennamutegeera ffe tukadde naye ebbanga nokuganga bafana eno ekampala zeeyo akuze w'e Masaka aye naffe tuli b'e Masaka so okola oluyimba olwo lwateekawo line twakikoze nga tuva mu mukwano gwe tuwangadde naye ebbanga lyonna teekawo line kibadde kigambo kyaffe ebbanga lyonna ku rediyo okwo ndowooza baludde nga mutugoberera mugiwulira ekigombe ekyo liru teekawo line so ekyo kibadde kigambo kyaffe nga tukyeyambisa nnyo mu bye tukola ebyaffe ne tukimuwa ye nga ye ali mu musical than ffe ne tumugamba kino ekintu tukolemu oluyimba n'atuula era n'oluyimba olwo nga bw'oluwulira byonna luyimba luvamu ye munda naye nga ffe tuwaddeyo idea kubanga ye ali musical okutusinga ne tukolamu oluyimba olwo situwalukoze mu ngeri yonna nti oba tuyingiridde bizinesi yakuyimba no but amazima gali nti ffe tuli bayimbi naye tuli bantu abasobola okuyimba ate ngaera tuli artistic and I know abatulaba mukimanyi lwakuba nti tetwakisalawo kukitwala serious twasalawo ffe ne tukwata direction eno gye tulowooza nti tuyinza okugirungamya bulungi okusinga bwe tuyinza okukikola mu kuyimba era mu luyimba olwo twayambiddwako nnyo ye so badde saagala credit eyo gimuggyeko oluyimba olwo luli attributed nnyo ku maanyi ge kati ffenaffe ne tujjamu wali nga okujja okunoganya kye twatandise mu ngeri eyo ekirala kibadde about being selfish kyambuli okubalata kwetagawo ebyenjawulo akati naye bannange byanamu ati ngalo ludda wangi wali awulidde muogo gyakayo ngenda ongera ebintu ebyo tusaba obalayo n'ekibuuzo kirala batewali nga tusibawo oyo alina kyabuuza oba twavaawa kale nno byebyo mwebali eddala wabadde tusinze nga abayimbi twagala kuboogerako twagala olyagambe kituufu ddala yashogerana n'abalala gye bali bangi bajja tujja boogera bayimbi tweyongeddeyo mu maaso twebaza mikwano gyaffe abasimba automotive ffe audiensi yaffe gyetutandikirako gyetusimbula nayo yeyaba bodaboda baganda baffe ababoda batwagala toyinza kutuuka ku siteegi notasangako bifaani bya Suuna Ben ne Mbazira Tonny nga babitimbye ku mayembe ku ttaala weyakira ng'omwana ataddewo gwe n'omugamba muganda wange ettaala ng'olisiikiza walaba agwe jjajja mwe mwakanga ttaala mba ndaba okitegeera kakati n'olw'ensonga eyo twebaza baganda baffe abasimba automotive okuvaga ne bategeera ne bamanya nti noffe baganda baffe tutandikirako babodaboda era tebakomye okwo ne bagamba nti mwe mulwe mulaganga twagala mulekewo ekyafaayo nga mugabyewuzi pikipiki n'olw'ensonga eyo simba automotive nekwata pikipiki namba egenda kuzisimbira ali busimbi layini tugenda kubeera mu kuwangula piki ng'eno endongo bwevuga sawa sijja kubanga nga tusiisa mutu abaaye nti wali awangudde piki nga mumuyita nga mugimuwa ng'endongo eddamu nga tusimba akagere kale n'ensonga beto begenda okubeera simba automotive toyanzeege Deco Paints mukana gyaffe mwebali eddala akalangi kaffe akalungi akasiigirwa munda ne wabweru musobola okuzimba enjuuyo nebeera mbu nnungi kyokka finishing n'agenda agitta ng'osigisiza akalangi langi agatategeerekeka Deco Paint wali okusiiga munda ne wabweru langi ey'omunda n'ey'ebweru ziba za njawulo zaawuka engeri gy'ozitunuuliramu n'engeri omusana gye guzikola ki gye guzituukirako n'olw'ensonga tweyanzeege enjiri tugenda kwongera ogibunyisa nga tuli e Masaka bamanye nno waliyo ne langi bayita Deco Paint abadde tagimanyi manye ekyo enjuyo tegyonoona mu mamaliriza mu mbeera ya obwato bukola ki bufa magoba oteeka emirangirangi ebigendo gikyankalanya ensonga tweyanziza nnyo ebabos amanyi goteddemu baana zewuba ezigwa nga abaana baddeyo bazireega mwebale Stream Live Avenue byonna bye mulengera ebifaananyi obulango bwekyanjira ku TV situbukolera walala bonna
obala bwetwaweereza bakama waffe omulengero obwo obwekyanga obwa klabu bwemulaba obwekyanga bwonna obwo tuweereza obupya tubukola mu Spring Life Avenue n'olwensonga eyo magezi matomusa idea mpya y'abaana abavudde e Masaka abadde bayitwa bannakyalo fera tukyali twagala tusikaleka tuli bannakyalo abadde tuli baleera bwe mulaba mujja muwagiza b'amasiikini munaga mujja muwagira b'amasiikini kasunguwavu nnyo laba lokogumu byakola kakati nno tweyanzeege ekyo nga tukitadde ku bbali tukowoola kati bannayuganda endonga yaffe tetugiyitira abantu ba mu kitundu awo tuba tulaze wabula abaffe bava mu ggwanga lyonna ensonga lwaki tukuba endongo n'ekeesa balina bwenza kumanyira muntu avudde mu bendembe okomya ndongo saa 8 alagibwa atalinayo omukyala e Masaka abakyala b'e Masaka nga tibamala gakkiriza oyinza nti nnyo omukyala wange e Masaka saa 8 banaatuta nagenda nenkola kinekeeseza eyo n'olwensonga eyo ebimu ku byatujja mu kisaawe kya recreation kutuuka saa 8 ne batugaba bakendeeza lwaki ogamba omuntu akendeeza endongo y'emyanya bagikendeeza kakati bunayi ne tugamba nti nedda katugende ewali babaadimaani baffe mu kisaawe kyakasana mu Nnyendo nga ne muliraanwa takendeeza omukadde w'omunyendo akaddiwa muvubuka nabawoza bakendeeza wali waliwo omukadde Dimitiriya abakadde b'omunyendo wo tewakadde munyendo awo nakunyumiza waliwo omukazi asala embizi agetemera omukazi agitema namusanga akutaka kulya agirabiikiriza bwati temujagera temwogera mukazi ali awo omubuuza nga inginya wasa mu kitaka n'olwensonga eyo tubakoola abasebo ne banyabo bataata mujje mutulagire endongo egenda kusinsimuka okuva ku makya ezibyekeese tulina homeland sound kayikuuzi nanyini homeland alina sound ziri 3 alina homeland majegere homeland kayikuuzi ne zebula kati ffe twalonyemu kayikuuzi ffe tulina ekirungo kye tugimanyimu era twali tukaade naye kabala majegere tugafe sitwagala kayikuuzi tulina ekigere kye twagala ekisimbula wansi awo kabesi ne kakusanga wakati awo olubalama maini panuso ekintu kyanjale saundi ezo zonna ze mulya twogerako ennya ebeeremu era ekisaawo ekyo ekimala kuba ebivulo ebya bulijjo ebeeremu neekuba nevayo nga batenda naye zonna nnya zigenda kubeera mu kifo omulundi gumu nga zisibiddwa nga emu nga ziyimba ekintu kimu kati tetugenda kubeera wali nga okonako bwoti nga kayita mu saundi zonna nnya alitebereza ekigenda okubeera wali tukuba endongo ab'ebitala be bakomplaininga ebyana bitandise bannanga abakadde baayo n'olwensonga eyo abantu b'omu Nnyendo abalina muwogo aliranyewo kuno kulangirira abalina muwogo mu musime abalina lumonda ajja kaawa abalina ebintu mu madaala mu maduuka amasa mu bijjemu bidde wansi kubanga ejja kuyuguma biveyo bigwe situjja kuliwa situli betegefu kukola kikuliwa ebidduka kukola tebiyitewo nnyo naye ayinza okukuba emmotoka n'eyingira omwala ebintu ng'ebyo tubyagala kwolwo olunaku lugenda kulala sande nakusa mwezi 16 mujje ku sande mu Nnyendo mu Kasana endongo egenda okutokomokera Suuna Ben ne Mbazira Tonny tubala mabe nyini manyi basponsazi baffe bonna bemulabye wano ne bemutalabye tugenda kubeera nabo bonna bemulaba wano buli brand oli gyabipresentinga ebirabo tugenda kubeera nabyo nikwanje ffe bana ba Rockboom tugenda kubeera ne Rockboom yennyini tugenda kuba n'amazi of course nga bwe twabagaye nti kampuni ekola ebintu bingi tugenda kubeera nabo ebyokuwangula n'ebiina baala byokugula bigenda kubeerawo naye nga biri discounted nnyo club ono tugenda kubeera naye ng'omwenge abanywi bagenda kunywa weguli ogw'obwereere okitegeera akale ogw'obwereere tugulina era ng'omwabiraba ekyengera then on top of that tugenda kubeerawo era mukebere mujjemu obucuba aba tulabe so tugenda kubeerawo tunywe tweyagale bibannange tugenda kuwangula ebintu wachoka sinanywa kakirabu
so tugenda kuba n'ebintu bingi ebyokuwangula, tugenda kuba ne t-shirts, tugenda kulabikira ddala bulungi nnyo ng'era nti Mbazira Tonny Suuna Ben of course nga tulina brand zinga zino tugenda kulabikira ddala nga kyekyo buli kimu kiriya walla. Tweyanza nnyo, tweyanzege media houses zonna, radios zonna, mikwano gyaffe bannange tweyanza nnyo ng'ovudde okukola za CBS nebukedde gye tukolera naye bambi mwenna mwebale ekintu kyaffe mukikubye baaba mu bulungi mukikubye mulekyo tusiimira ddala abatupostinga ku social media mwebale abagenda okupostinga press conference eno mwebale abazze okugikavaringa thank you so much okubanga muzze kati ebisigadde tugenda kundoza kuwuliza kye mugamba bwemba mulina ebibuuzo nga kintu bibiri tubitwale tulaba ate ensonga Bruno Best tuzeeyo gusa nsuubira kyalira ddani feyo okuba situba tubatwale Masaka tukole press conference ali tukomewo okuba eno wakyaliyo emirimu emirala egy'okuvuga paka ku Sunday so ebyokwerinda engeri gye tugenda okubeera e Masaka buli kimu oyinza kutereka show ng'eno nga security togimaliriza buli kimu kiri kiriya walla kiri kiriya buli kimu tulina ebbaluwa okubya ddala enaggulu ng'era etteeka bwe lyateekebwawo ng'era lyava ku bagamba nti wetaakamu embeera ey'okwongera okwekenneenya enteekateeka amazino nolwensonga eyo ebbaluwa tugijjaddayo enaggulu nekkira mu bakama baffe abali okwerinda e Masaka ne ba deployinga nolwensonga eyo ogundi obukuumi bugenda kubeera bw'amaanyi nnyo kubanga ab'ebyobuyiga oba bamanye nti kitundu kyabwe bwe kiyimiridde twetagamu bantu bwe bati n'embeera efaanagala bwekyo ab'emmotoka muzireete ab'ebidduka mubireete baganda baffe aba bodaboda parking weeri n'obukuumi we buli era ku bwereere tweyanza nnyo. Alina ekibuuzo ekirala.